Uganda bulijjo mbagamba nti ekintu bwe kiba kyokyo kirina ne kiwola bwe kimala okuwola n'okikwasa engalo akatambi mu pati okubiri katandise nabagambanga nti omuntu bw'akulimanga empindi ku mabega omutunuuliranga nnyo nga gw'omanya amazima you just keep quiet and you relax toleekaananga na kiyenje ng'olina ddo njala kubaza Mukama Katonda nti buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero Katonda ffe mu Uganda yali yatuwa ekirabo ky'ensi ng'atuwadde abantu mu Uganda mulimu enguudo ezimanyikiddwa bbiri oluguudo olutegereka Katonda ffe nalu yatuwa oluguudo luva mu kibuga wakati ne lwambuka ku Namirembe ne lujja mpaka Lubaga bwe lutuuka Lubaga ne lutuuka ku Nkulungo eyawula oluyita wakati olwambuka olugwa eri ku Mpaabo na luno oluyitawo ne lugwa ku Papapo mulya bulungi nnyo oluguudo lwa Papapo fenna abamu lesinga okukwata fenna abanaasa bategeera tukwata oluguudo olwo baluyita Nabunnya Road njagala ontegeere bulungi nnyo fenna ebitonde Katonda bye yatunda abasajja oluguudo tulukozesa nnyo Nabunnya Road mu butonde bwaffe naye ate abasajja abakulu mu gavumenti ya Museveni badde beekwekanga nnyo nga batuteekako simanyi ki ekibiina kya National Platform ate kibeera mu diviyoni y'e Makindye ku luguudo oba mu kitundu ku kyalo kye bayitaani biina mutungu ekitali kituufu era badde bakiteekamu ssente nga bakitambuza wabula Katonda bw'atalya paani ate nga ne paani takyuka nsiika ne sheepu tekyuka Binnyokondo Donald Trump bwe yajjeewo sente eza USAID wattu ekintu kyakyuseemu fadde bagamba nga tatina nnyo oluguudo lwa Nabunnya Road okukira ku Papapo wali tugwe mu Ndeeba nga tuga nti abantu aba ate ba mu Makindye division Makindye bebbiina mutungo tuga ffe tuli beeno lwa Nabunnya Road eno ku luguudo olugwa ku Papapo nga batu ntugano Katonda ola ekiseera kyatuuse Binnyokondo Donald Trump ekintu najja n'akikuba ku mmeeza n'agamba ko sente zimwe zibadde ziva mu America mu USAID sente zino zibadde zigenda ku akaunti ya gavumenti ya Museveni era nga ziri obukadde buno bwa $, nga sente zino ziyamba abakozesa oluguudo olulyo lwa bbiina mutungo mu Makindye kati n'obuuza abantu bano wammanga Musajja mukulu Niyonzimana Alozias Bugingo ffe bulyo tugamba nti oluguudo tumanyi mu Uganda ffenna Katonda lyetutonda oluguudo olwo lugenda ku Papapo lwa Nabunnya gwe n'ogamba nti amuli bebbiina era ne ssente tuzifuna mukulu wa Bedi Bwaneka nabo ne tugamba ekigambo kye kimu Anita Amboge ne tugamba ekigambo kye kimu Frank Gashumba tugamba ekigambo kye kimu basajja mivuno tugamba ekigambo kye kimu Balamba Baruga hano tugamba ekigambo kye kimu ba NRM bloggers muka ku Lubega tugende ku Masasi Mpoga Nsamba Mabike n'abala mwenna kati bakulu abazungu badde banyonyola sente zinengeri gizitambulamu mwawuliddemu nga mulimu sente za National Platform teziriimu lwaki sente zigenda ku akaunti ya Museveni ne family ye nabagamba nti Janet Kembabazi ayingiza container za lubricants n'obutabo ku kisaawe Entebbe ne buyingira mu masomero era bayina na clinic zabagabiramu amakerenda agakyusa abaana abalenzi ne bafuna embeera y'ekikyala n'agababo abaana abawala ne bafuna embeera y'ekyami okubakyusa mu ntegeera yaabwe kati munnange ebintu bino nga muloza nti byakusaaga naye Katonda mwatalira paani ate paani atakyusa size atakyusa shape lwadde luli nga Binnyokondo Donald Trump akawaŋŋamula video nga zivaayo Taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it. Oh, look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million, and Egyptian tourism, $6 million. And I heard on Sean's show last night, kati mukulu amanya gensomye Yoseriti bahabula ne gavumenti yamwe twagala mutunnyonnyole mwe abafuna sente zino
abebina mutungo mutunyonyole sente zibadde zikola mulimu ki nga munyonyola ffe abayita ku luguudo lw'ennabunya olugweri mundeeba ku papa po mutunyonyo kwa bujja mutuga ffe tuli bebina tubaga ffe tuli bebina tubimanyi sente zijja ku account zammwe mwe abebina mutungo mu Makindye division ffe tuli berubaga yoseri ffe tuli berubaga eno ku Nnabunya loli gye tutandugwa mu ndebere ku papa po mwe muli bebina e Makindye kadduza mutegedde Katonda tali anguzi aberubaga tuwangudde abe Makindye mujja tunyonyola miliyoni bwebumbi 14 mu obukadde 8 sente zembadde mukozesa nga muzijja mu USAID nga zi promotinga division ye Makindye eyebina mutungo fe aberubaga nga mutusibako oluguudo lwafu muluwogerera bubi nga ate mumweri muliyo muli mukozesa bintu bitategereka twagala bategeeza bakulu olw'olumu mulekanga abantu ne boogera obudde bukyuka buli kimu nekikola ki ekitegeera kati Katonda akyusizza ejjinja musobola tuwa ku mbalirira y'essente ezo fe aberubaga eno ku luguudo lwa Nnabunya tusaba embalirira ya Makindye division mutunnyonnyole sente ezibadde zikola Makindye division mu ggombola y'ebbiina mutungo sente ezo mbadde muzikozesa kiraba ani abadde bazirya fe aberubaga eno ku Nnabunya luli ffe tubuuza fe aberubaga division eno abayita ku luguudo lwa Papa Paul lwa Nnabunya ffe tubuuza sente zaffe zibadde sente zimufuna badde muzikolamu ki ffe twabagamba tuli berubaga ku luno oluguudo tetuvaawo awo tetuvaawo erubaga tetuvaawo ku Papa Paul kono oluguudo tetuvaawo kati mwaba division ye Makindye abebbiina mutungo mujja tubuulira expenditure sente ezo ate muyina okutwetondera ekifaananyi kye mwatusiiga mu ggwanga nti kyali kikyamu fe aberubaga eno ku division y'erubaga mujja twetondera awo tuvuddewo situwagala tuweewo nnyo oza mutegedde kati nabagambyeko ku nsonga eziri e Congo ne mbagamba nti bannayuganda bali mu kubatta bali mu kutta Abanyarwanda bali mu kutta bannayuganda wabula ekisinga okunkwasa ennaku abantu abafa ba indigenous si Banyarwanda simba wakati awo nabasomesezza ne mbagamba nti Museveni yakola kye bayita sub-county policing. Sub-county policing yagikola n'ekigendera ekyokujja automatically abasirikale ba police mu Buganda okusingira ddala mu Kampala, Ntebe, Wakiso ne Mukono okubajja mu forcefully mu magye nga replacing abantu abo n'abasirikale ba SFC. Ladies and gentlemen, njala bategeeza buli musirikale eno wa police ngoli mu Ntebe, Mukono, Kampala, Wakiso nga bakusindise mu ogende mu gombola yona sub county nga bakusindise nga toyina ogenda kusula ddewo okola ki bakujje mu police automatically naye bali placinga n'aba SFC. Kino Museveni akikola nga amanyi nti ekintu kye twogerako ekya protest vote kigenda muli awo kati ajjawo ba police ba indigenous abasikiza ba commandant Abanyarwanda abajjanga ba police nga ate basirikale. So I'm here to inform all Ugandans, most especially those senior police officers in Kampala, Mukono, Wakiso and Entebbe, that forcefully transfer from those areas to other areas, it is an automatic dismissal from forces. And that move is made by Museveni to implement his military associated mission of removing indigenous from the forces to replace them with SFC army officers in police offices, as he slowly planning to implement his system of destabilizing or attacking or controlling in case of any chaos elapse during the 2026 elections. That is his move. So njera bategeeza mwenna bannayuganda gowa police era gobakyusiza by force teweekuba ssasi noonya spiri yawo gwomanyi nti waakabano mubbira empafu ku mutwe
tuwe ku basasi kuba kana kafuna cases nga 20 abantu nga besse baba sinzi ogendeyo tewali nyumba tewali kintu kyonna tewali kintu bamusindise busindisi bakikolakako dio kujamba sirikale bano batekema baji abagenda okwera mu uniform mweza bagenda okuduumira in case wabera okwekalakasa oba bagenda kikosa mu Kampala okutandika okukola obuvuyo dduli okulonda balemesa abantu okulonda bakontrole kye baagala bagenda kikozesa nenjala kugamuganda gwenga tonne ku basasi gendo nonye spiri ya waka bana ali mu ofisi mukube sasi okimenti ekyo kimune wo ku bisasi olwande gwanga ali ekyo kibagambye kati kyo nga kimaze nabagambye nti olutalo lye Kongo abantu abali mu kufa bana Uganda basirikale si bakabano basindikayo baganda baffe bona bali ku looting okuva mbitunde bire by'eggwanga abali mu kufa wabula information gye bawde abantu bana bafa mu namba gye bafiddemu ennyingi tebabaza Uganda babatwala Rwanda n'abanyarwanda bazika mass graves. I'm here to inform the international community that Museveni is slowly eliminating indigenous Ugandans, mostly those who are serving in UPDF. And recently, as you witnessed that The Guardian, the international newspaper based in UK, and also I think they have a branch in USA, they say that many Rwandan troops and Ugandan troops that have been killed in numbers in Congo. But ask yourself, where are those remainings of those serving soldiers? All those dead bodies, they were packed in lorries and taken to Rwanda, and you are buried in mass graves without notifying their families as we speak right now. Those small in numbers, they were brought yesterday in Mulago Referral Hospital as a camouflage system to show the public that whatever is going on social media or on international newspapers is not valid, that they are lying. We are not lying, and the international papers are not lying. Banda Uganda bangi bafudde ne babazise Rwanda kati ka video ke mwala benti balese emirambo bagibadde 18 ako kabadde kusiga kazigo kulaga nti wali bafudde kakano wano. It was a somber moment at Mulago National Referral Hospital as bodies of the Southern African Development Corporation soldiers killed during the fighting in Goma were brought in for post-mortem examinations. They were escorted into the country by the UPDF and transported to the hospital in Kampala. The bodies arrived at the Rubavu border yesterday at midday before being cleared for their onward journey into Uganda. Sources indicate that the post-mortem examinations on all the 18 bodies are expected to take several more days, potentially. Wabula nagano kwogera ku basi zize nabateerayo kubanga state yagamba ati basi zabadde zaba UN officials. Njagala oberemu amagezi bulungi. UN yakoma okubeera mu Congo n'okujja mu officials baayo dda lwaki omuzungu ne baakola nabo nga abeesiga bamanya ekigenda okugwawo emyezi 6 before. Bamanya era abantu babasinga obungi babafulumya ompulya bulungi babafulumya. Njagala ondeeterayo video nga basi zaafuluma nti bayingiza ba UN officials basi 10 ezaafuluma kale katugamba 5 kankuwa 5 ezayingira eggwanga mwabalabako nga balinyisa ku kisaawe ennyonyi entebe nga baddayo ewaabwe bonna bamaze ddo basaplayinga lwaki njagala owulirize bulungi nnyo bamazoza basaplayinga bagenze balonda abantu baabwe mu different parts of Rwanda ne babayingiza eggwanga o keeping families nga ziri safe. Abo si bakozi ba UN baleme basirubaza kati okuwa proof kankutegeeze kino nakyo ekitegeere. Nga twolekera ogenda mu kalulu bwe kanaaba gyekali. Ekitongole ekya Uganda Electoral Commission ekikula Simon Byabakama
kyagamba nti kyatimba enkala z'okulonda okumala ennaku 20 naye enkala zino kyatimba za NRM si za balonzi okwetoola eggwanga lyonna era mwenna munanjulira nti enkala eziri ku magombolola ku byalo ku miruka zonna zibadde za NRM si za Electoral Commission era mbadde mukira bulungi nnyo kino bagenda kikozesa nti bana bamaze otubaka no batugambe nti already tubadde tulina lead nga twaligesitalinga abagoberezi obalonzi emitwalo emiliyoni 2 zetulina so temujja tugante twabawangudde nkiddamu NRM registers eziri ku byale walonderwa okwetoola eggwanga lyonna bano bagenda kikozesa ng'obujulizi singa babbe akalulu ne tubatwala mu kkooti bajjaga nti ffe tulina enkala za NRM nga tulina abawagizi miliyoni 2 mu ggwanga babirete batandika obifujinga mu kkooti ng'obujulizi kye bagenda okukozesa ensonga lwaki nti soka weebuuze NRM yeyina enkala z'abawagizi bokka mu Uganda walabayo ekibiina kyonna nga kitutta olukala lw'okulonda ku lukola lw'abawagizi bwakyo ku polling station ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kati ku ludda oluvuganya national platform walabyeko wonna nga national platform etimbye enkala z'abalonzi baayo walabyeko FDC nga etimbye enkala zaayo walabyeko DP nga etimbye enkala zaayo oba jema lwaki NRM soka okyebuuze bakikozesa kubanga bali mu kuregisteringa abantu in the disguise nti Electoral Commission yakoze eki yabalagidde bali mu kubba bululu essaawa zino naye ekyo nja kibagamba ojja kitegera wano watogerero lwaleero bamagombolola chief bonna okwetoola Buganda Museveni n'akabinja ke babawadde ensimbi okutandika okuyingiza Abanyarwanda obafunira ebyogera n'obateeka mu register ez'okulonda obujulizi bwenna obwekunala mu gombola y'Ebuwunga e Masaka ewaffe gye nakulira njala bategeeza nti ku gombola y'Ebuwunga chairman w'Olosifiri akulira egombola eyo omukulu Sekasiko ono Sekasiko ng'akolagana NRM ku biragiro bya Museveni bayingiza abantu abatali bamugombolera ku byalo ebyo n'abasindika ku byalo by'enjawulo okuwandiisa mu register ez'ebyokulonda n'okufuna endagamuntu okwetoola eggombola y'Ebuwunga kati ono omugo twafunyeko proof n'obujulizi wabula kino kigenda mu maaso mu Buganda bwonna kati wenkubuliza basi zibadde ziyingira mu Buganda nga zituddemu baana bannyoko abadde bayingira okufuna endagamuntu baani kyenkubuuza kitegeeza nti bana abantu bali mu mission ya kukozesa advantage nti mu Uganda omuntu asobola okufuna ebiwandiiko n'atuulamu ne bakola ekibalina kati njagadde bategeeze egombola y'Ebuwunga ebyalo byonna biri mu gombola y'Ebuwunga chairman ono wa sensi chairman LC3 mukulu Sekasiko atambudde magombola gonna agali mu gombola yonna nga atambuza Abanyarwanda ku byalo kyalo ku kyalo LC1 nga bawandiisa okufuna endagamuntu n'okubateeka mu register z'okulonda kati ono omu n'ekibadde kikolebwa mu bitundu byonna ebya Buganda okuba nti bakola ekintu kino yensonga lwaki teri muntu yenna anyega ku nsonga eyo era bino nze mbyogedde mujja biraba ate nga nze nabagamba ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange ekyo nakyo mukitegedde tugenze ku nsonga endala najja nebagamba wano nti mu nteekateeka y'obufuzi eby'ekiyaaye n'enkola y'ekiyeekere y'ekisiru Museveni akyakozesa enkola enkadde abajjukira obulungi nabagamba nti mu bitundu by'Ebwayiise Kawempe nti poliisi ekolagana eddamulira n'abyo byokwerinda mwe muli n'abatali bannansi abagwira abagenda mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu bya Kawempe division nga bayita abavubuka mu ghetto nga bayita ku poliisi nga babakwasa obupande obulaga nti baziba misango n'obajjako statement n'obakuba n'ebifaananyi n'abamala babawo emitwalo 5 ku 10 buli muvubuka n'amaani babata ne bagenda ekikolwa ekyo nakyogerako dda nembagamba kigenda mu maaso lwaki bakikola nabagamba waliwo kye tuyita mini ne silent genocide egenda okwokalinga mu Buganda kiddamu Museveni apulaninga mini oba silent genocide mu Buganda ng'egenda kukozesebwa bijambiya naye nga okuleeta evidence obujulizi bagenda kwasembolinga abaana bano bagenda bajjako data ku mapoliisi ag'enjawulo mu Buganda nkiddamu eyo statement nagikola emyezi sigimanyi bungi
nga bakikola mu Kawempe division kitegeeza mu division zonna eziri mu Kampala wa mu Buganda bali mu kikola nga baddira abaana babe batalina knowledge ku bintu bino nga bakozesa ebintu bano abaana tebamanyi kiki bakola nti bakozesanga abagenda okubeerawo ng'abajulizi nti bwe bakola emisango gino naye nga Museveni akikozesa okulaga public nti kino bano bakikoze genocide gye bagenda okukola katubadde terubuusa Kasozi Buddo ekintu ne kibeerawo naye nga bw'owulira engeri gye bakyogeramu tekyawukanamu nakye nabagamba wulira bulungi nnyo ekiri ewaffe saidi ze Buddo na Kasozi Buddo emmotoka esobola okupaakinga nga kuliko abasirikale bano banva ku mirimu bali ku booda bava ku booda bano bantambula nva ku mirimu gyange babagamba muyingire mu mmotoka baba oli wamubuuza tuki ekinyingiza emmotoka mubuyingiro ojja binnyonnyolera eri nga tebalina musanga abantu kati bakutuusa ku poliisi ekiringa ekikweyimirira okuva ku poliisi olina kukkiriza n'okwata ekijambiya nga kijjudde omusaayi ne bakukuba ekifaananyi awonodde ewaka bw'ogaana todda waka era okukkiriza just bakuba ekifaananyi nejjambiya ng'ejjudde omusaayi ne bakuba ekifaananyi awonodde ewaka so kati kino kyekigenda mu maaso mu Uganda kuba Museveni ateekateeka ebijambiya mu nsi Uganda bagala kugamba nti be bano abatematema abantu ebijambiya bali mu kikola kati kukwata abantu kubakubya bifaananyi na bijambiya bannange sheyalinga ekyo kyawukanako nekinayogera emyezi sijjukira myezi emeka kyenayogera it's exactly the same thing kigenda mu Buganda katwadde tulibuusa nzize nga mbagamba ebijambiya mu bitundu by'e Masaka wuliriza bulungi nnyo ebibaluwa biraga nti okutandika n'olunaku olw'enkya nga 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bagenda kutta abantu mu bitundu eby'enjawulo kati abatuuze abawangalira mu disitulikiti okuli Masaka Bukomansimbi ne Kyotera bali mu bweraliikirivu ku ki ekiyinza okuddirira bipapula bitandise okusuulibwa bwe bityo ate nga tugenda mu biseera eby'okulonda bannange ekintu ekyo gavumenti mukitwale nga kiri siriyasi nnyo nolwekyo twagala okusaba gavumenti n'okusingadde ekitongole ekyamagye ebyo ebya poliisi n'ebirala okufaayo mu mangu olaligamba nti byalwali kubanga eyo enkola y'ebyalwali yinza okuviirako abantu okukola ki bwebuuzo byakusaaga Bukomansimbi abaayo bagamba nti guno si gwe mulundi okusoose nga basuulibwa ebibaluwa bino naddala ng'obudde bw'akalolo butuuse kyokka ate ne kimala ne kituukirira nze ayogera kumpi naziika abantu abasukka mu 10 benayiwako ettaka nga bajambiya kati ndi victim manyi kyekitegeeza muluka kisojjo tuli benyavu nnyo tutidde nnyo olw'okubeera nti omulundi oguyise batutemako abantu 7 omulundi gumu kati bwe tubirabye tutidde nnyo ebibaluwa ebyasuuliddwa biraga nti bannamagye okuli omuduumizi w'enkambi y'amagye Kasijjagirwa General Deus Sande saako n'akulira Operation Wealth Creation mu bitundu bya Masaka Kano Samba be basindise abantu bano kinajjukirwa nti Bukomansimbi ne Masaka ze zimu ku disitulikiti ezaakusibwa ab'ebijambiya mu mwaka ogwa 2021 ekyaviirako abantu abawerera ddala 2 okuttibwa kati abatuuze baagala enkola y'amayumba 10 eddizibwewo nga yeeyokka ejja okubayamba okwaŋŋanga embeera eno byalo byonna ebikola disitulikiti 256 nti tugezeeko okuddamu eri enkola yaffe y'amayumba 10 okulabika nga tuteeka security kuba security tuyina mu Bukomansimbi nejjukira nti esookera ku ffe buli omu abeere embega wa munne tusobole okwewa obukuumi gavumenti egenda otuwa obwayo ng'ate ffe tumaze okwekolamu omulimu omwogezi w'amagye mu ggwanga Major Felix Kulayigye alabudde abasudde ebibaluwa bino nti tekabatanda kuba bajja kukolebwako era n'agumya abantu nga bwe watali kijja kubatuukako anaagezaako ebyatuuka bwebijambiya ku luli mwabiraba naguno gujjo wadde kooti yatugajjeemu amaanyi okutugezesa Felix Kulayigye olinga amakugunyo Felix Kulayigye tokwatagana olinga amakugunyo lwaki gwe kennyini okimanyi Felix Kulayigye mutuula ku Seemwayi ne mutuula ku Iso ne Museveni nga ne kale ekyezikayihula kwali ne mupulani nga mutemugende kuteralizinga banna Uganda mostly Buganda ng'okimanyi
njagala ombuulire ddiro mwali mukuttayo ejambye ne mupapaledinga mu kooti. Mugenda ne munoonya bannontorious gang killers okwetoola amakomera gonna mu Uganda. Ne mbagari groupinga nga batendekebwa Kale Kayihura okuddamu okutemula abantu. Kale Kayihura yakomawo mu service ali mu kutta Baganda, buli kimu kikola mu Buganda. Mukwata abaana Baganda ne mbatemula, mukwata abaana ne mbateeka ebiti mu mbugo ne mukola buli kimwagala, mutemula abantu. Lwaki ebijambya biri mu Buganda wokka? Kubanga you want to destabilize Buganda. Kati gova mu gawo yambadde galubindi zinezo cha wolodingi musibaite mugeza mwekenye ekisinga okunnuma. Bachali bano batuula ku meeza mutu ne muteesa mugenda mukola mutya business batuula. Mwaga kati mmaita kirugendo okukola ante kati twagala bagenda otema abantu b'ejindi. Ne bagamba Kale Kayihura omulimu guugo. Kayihura n'akwata essimu n'akubira owaye gy'oli tusinkana ewo mpitira abala bati ne basinkana bakubira oyo musajja w'amakomera Munyarwanda munnaabwe. Twetaaga abantu abali ku madda abali mu apa prison abakoladde emisango egy'amaanyi mu batuweereze ne babaleeta. Ne abatrendeka engye bagenda okutema eno mission ina buli kimu. Neka bannayuganda banyumira ekiri munne tebakitegeera balowooza nti byakusaaga. Nenga abantu bali batula bulungi nyiro bagati katugenda kola tukole kati bungabo musajja takwatagana alinga makugunyu mbasiwo modde mbasivumye kubanga batula ne bakola ebintu bino mune muloza nti basaaga ebintu bye tugamba zino si filimba n'abantu batula na wano kanki bagambe eno message njagala ogivunira omukongo yenna waali mu nsi yonna omugambe tulina ebyafaayo mu Uganda ebyokulabirako nti omusajja Omunyarwanda Museveni talituukiriza ndagaano era tateesa. Bino byonna bye babaddemu e Tanzania okuteesa mbwe emirembe basizinge fire. No, tekisoboka. Wabula njagala bagamba kano mujja kaje ngenda kuz'omwezi olwayo ziri 9 omwezi ogwokubiri mwaka 2025. Museveni nga bwe yakola mu kinaana ng'agenda Nairobi okuteesa emirembe egijja mu ggwanga ne bwalwana. Omunyarwanda tagenda kuzikiza lutalo olwo mpaka nga lutuuse Kinshasa nga gavumenti bagijjeeko. Mujja kuzza video mutegeeza abakungu basituke beerwaneko ezo peaceful meetings bagendamu okuresolvinga conflicts tezigenda kubeerawo balina kuba munyalo kino kibagambe naku z'omwezi ziri 9 bagenda kukola buli ekisoboka olutalo lutola mpaka Kinshasa okujjako gavumenti ya Tshisekedi. Kankamudde mu luzungu tozakategeere. His Excellency Felix Tshisekedi, the President of the Republic of Congo. My name is called Lumbia Fred. I'm Ugandan based here in Turkey. I'm here to give you this information that I'm glad that yesterday you didn't attend the meeting which was held in Tanzania about the peaceful means of solving the conflicts between Congo, Rwanda and Uganda. I'm very pleased that you did attend that meeting. But I'm here to inform you that the man whom you think that he's a peace lover, Museveni and Kagame, remember, Museveni is a godfather to Kagame. Museveni is a godfather to Kagame. So whatever Kagame does, he gets the order from Museveni. We have a history which doesn't favor Museveni at all. He pretends that he is a peace lover, but he's not a peace lover. And I'm here to inform you that the Banyarwanda, when they engage in something, they make sure that they complete what they started. Whatever peaceful means they are talking about, you won't get peace until you defeat them. They have a plan to overthrow our government very soon. So please inform all the citizens of Congo whenever they are to join your hands to save the lives of Congolese and to save your country. Don't think about any peaceful mean of solving Congo problems. No, that is not what Museveni think about on Kagame. They think about overthrowing your government and taking Congo as their country. So please be informed. If you think that you're talking to peace-loving presidents, that is a mistake. History doesn't favor Museveni. History doesn't favor Kagame. History doesn't favor the East Africa. These people, they have their 250-year master plan of taking over East and Central Africa into their hands
using Uganda as their base. So, Mr. Felix Tshisekedi, whenever you are, the President of the Republic of Congo, I'm here to inform you, please, never in your mind to sit down and you think that you are going to solve Congo problems with a peaceful means. It won't happen. Try to find out with Museveni and with Kagame. They never settle or they never accept defeat. You must fight harder to force the Rwandese out of your country. If this message will be retrieved later, in case whatever I said has happened in the future, just join your hands with your citizens to fight against those people, to protect your people and your country. If not so, this video will be retrieved back on social media. History doesn't favor Museveni in terms of peaceful resolution, and Kagame as well. We know. And I think that you know the history of Uganda. Museveni, in the face of Africa and on international level, he represents himself as a peacemaker, but he is not. He's just a camouflage. He camouflages that to be that he's a peaceful, a peace-loving man, but he is not. And if you want to find out, find the families of late Idi Amin Dada, late Obote. They will tell you, and you know that some political historians in Uganda, they will tell you who is Museveni. He had terrorized Ugandans to the extent that every Ugandan, whenever we are now, we fear each other because he had created spy networks across the world to terrorize Ugandans who come out to speak about the political turbulences in Uganda. So, Mr. Tshisekedi, whenever you are, please receive my message peacefully. Don't settle for peaceful resolution. You must save your country. Fight hard. Thank you very much. Obaka musindikidde ategeere. Kubanga abantu bano balowooza nti Museveni muntu si muntu. Kati nakino ekyebijambya bibaddengawo okuva mu nsiko bajja batema abantu babakuba obukumbi. Bino si bipya batabimanyi mujjo bitegeera. Bino ebintu bikadde bibaddengawo. Bakuba temwagala kutegeera. Ne mujja tegeera kimaze okutuuka ku family yo. Wetwogerera lwaleero, millions and millions of you, over thousands and thousands of Ugandans bali makomera nga ne cases zaabwe teziwulirwangako. Abajiddwa ku mataka, abatalina misango, abali makomera, abali mu kusibibwa, nga bali mu kubonyaabonyezebwa, naye nga tebajjangako mu kooti wadde okuwoza. Wabula omwami y'omu yawoza nti agala emirembe. Wabula ate omwami y'omu yakwata abantu batta. Essaawa zino wetwogerera. Nabagambyeko bwe nakoze video badde yaku Wednesday ne bagamba nti Museveni agenda kuyita NRM caucus. Ne mbabula kye bagenda okukola. Kye kyatuusewo ekiwandiiko mwakirabe kikino kye nabagambe si kye kino. Kye nabagambye kyekyo. Baagala kukola bintu bye nga bifavalinga bo so si kulwa bannayuganda. Nekisinga okunnuma, sente ze bakozesa okulwana entalo e Congo. Bannayuganda we are less concerned about Congo. Sente ze bakozesa okufandinga ku Rwanda. We are less concerned about Rwanda. Okitegeera, economy yaffe egwa, tewali atuyamba. Bannayuganda bali mu kusafaringa wawulo, tewali atuyamba. Okitegeera, kubanga akozesa maanyi. Nze bannayuganda munnemi okutegeera. Eddakiika zino zensigazizaayo njagalera nzanye akatambi k'omwana ono muwala wonna wooli. I salute you, comrade. Njagala mutandiko abawala mu abakyala n'abawala mutandiko okulowooza nga abaana bano batandise okuvaayo. Mbazanyidde ak'omukyala oli omunyankole. Kambazanyire n'ako ono omwana wonna waali. Ebigambo bye yayogedde. Nenzivuunula n'enkwasaganya gyakwasaganya ebigambo ekulaga nti omutwe gukola. Wulira bulungi nnyo. Omusajja oyo General Sale mumulaba. Omusajja oyo mumulaba General Sale. Y'omu ku bafudde bannayuganda ba beggars nga kw'otadde n'abayimbi. Omusajja ono yakulira bi project by'ekifere byonna ebiri mu ggwanga Uganda.
simanya operation wele circulation, simanya PDM, simanya NADS, byonna yabikulira ono. Naye ebyo bi project byakulira tebina we bikulakulanyiza ggwanga Uganda. Those are political projects. Ezo political genocide zaakulira zona ziri political. Tezibangako project za kulakulanya ggwanga era banna Uganda tibakulakulane. Ezo project ziriwo ku controlling economy y'eggwanga Uganda no controlling enfuna y'abana Uganda butya bwe bafuna. Bagenda ne bakwata akakadde kamu ne bakawo munnakyalo oba omulimi mbwalime yeekulakulanye. Naye ne bw'aba alime nti yalimye kasooli kale bamuwadde akakadde kamu akateeke mu kasooli era alime kasooli. Wekanga nti akakadde akamu ke bamuwadde agenda gulako eddagala ly'ebijimusa eritali lya bbeeyi ntono. Okitegeera agenda gulako ensigo naye nga byonna ono yabirimu ebyo byonna byagenda oggula ono yabirimu. Okitegeera ne wekanga nti akakadde ke bamuwadde tekamaze na kumala ataddemu ezize. Okitegeera akakadde ke bamuwadde okwekulakulanya aka PDM aka creation simanya wele circulation ke bamuwadde akakadde tekamumaze. Ne wekanga nti ate kasooli bw'aba abaze essente ze bamuwa okwekulakulanya kasooli bw'aba abaze ono amugula 2 kilo ekinene nnyo bw'aba muyambye nadda ku 4 oba 5 tasukkawo okwo kwekulakulanya. Okitegeera abaami bano bateekawo ebyo ebiprojekiti those are political projects. Tezibangako project za kulakulanya banna Uganda Genocide mulekeraawo okuwuddisa bannansi n'okubakuumira mu bwavu. Eno message egenda eri Genocide wadde mwatukoledde etteeka abantu mu obutaddamu boogerako naye tulina okuboogerako kubanga muli mu kusaanyawo eggwanga lyaffe. Ebintu byonna bye mukola tebina bibikulakulanyiza munnansi. Ezo projects ze musiiba mutembeeta those are political projects. Era projects ezo muziteekamu babawagira. Okitegeera teri munna Uganda mulala asobola kufunamu eyo project nga tabawagira. Era ezo project muziteekawo gwe ne muganda wo ku controlling economy y'eggwanga Uganda no ku controlling enfuna y'abanna Uganda naye si kubakulaakulanya. Tetwagala mutusirwaze ebyo si bye mulina okukola okulaakulanya banna Uganda. Bwe mwagala okulaakulanya banna Uganda mukole ku infrastructure, mukole enguudo ziterere bulungi nnyo. Muterereze banna Uganda education system mugitereze nti buli munna Uganda alina asobola okufuna knowledge at a low cost ku bbeeyi entono ennyo. Bwe mumala ekyo mukole health sector nti buli munna Uganda yenna waali asobola okufuna obujjanjabi ku bbeeyi entono oluusi n'obutateekamu ssente. Okitegeera bwe munaamala ekyo musale amafuta mugateeke ku ssente entono nti buli munnansi yenna asobola okwafoodinga amafuta. Banna Uganda bagenda kulaakulana nga temukutte bu token of appreciation nga mubawa mu ngalo zaabwe nti omuntu mumuwadde akakadde agende yeekulaakulanye. Gwe Genocide basobola okuwa akakadde ne weekulaakulanya akakadde n'olunaku tekakumala kulya. Muganda walya 2 billions per day. Gwosobola otya ng'okuba ewuwo okulya buli lanchi olya 2 billions per day n'oyagala munna Uganda omuwe miliyoni emu nga yeyina okumukulaakulanya. Ezo sente tukimanyi nti muzifunira budget namba mu budget y'eggwanga Uganda. Okitegeera ne muzikwata ne muzeezibika ne muziza mu nsawo yammwe mwe ne mutandika ozizanisa political projects. This simanya PDM, simanya wele circulation, simanya NADS. Those are political projects. Tezina weziyambira munna Uganda owa wansi okujjako okuba controllinga no controlling enfuna yaabwe. Okitegeera Genocide leka kutusiriwaza n'okukwata abantu baffe bonna nga bakulumba ggulu bazze kusabiriza. Gwe omu ku bantu abafudde banna Uganda okubeera abasabirizi. Okitegeera naye kati ssaawa zino weefuula nti okooye buli omu akusabiriza naye nga gwe omu aliko kanaaluzaala kw'okufuula bannansi abasabirizi. Gwe omu kuba controllinga economy y'eggwanga Uganda. Gwe omu ku ssente z'eggwanga Uganda ezifulumira mu bajeti y'eggwanga Uganda ng'olinako kumpa ebitundu ng'ana ku buli 10 ku bajeti y'eggwanga Uganda. Ssente z'eggwanga zonna zitambulira ku gwe omuntu omu. Bw'omala n'olyoka ovaayo n'ogamba okooye ba beggars onoobakoowa otya nga gwe bafudde ba beggar. Okitegeera tetuwagala kukwata busente obwo simanya kakadde kamu mukawa munna Uganda yeekulaakulanye. Twagala muteekewo system esobosa buli munna Uganda yenna okukulaakulana. Naye ezo projects ze muteekawo those are political projects era ze muyitamu okuwuddisa bannansi okubeera nti nno basobola obbakuumira mu buyinza n'okubalaga nti nno mubafaako nnyo badde mubakole ki babalonde era bawagira ogubiina gwammwe. Those are political projects. Era kiziba kubanga si
political projects buli Munnayuganda era yandibadde afuna chance eganyibwa mwezo project naye oba toli wa NRM tosobola ganyibwa mwezo project naye nga sente ze mukozesa mwezo project nowa FDC as contributing ako nowa NUP as contributing ako nowa anti nowa jema nowa tibo naba contributing ako sente ze muteka mu ebibinja bya mwesimanya were circulation in nad zisimanya kapanku nali okitegeera newe tuuka mu kuziganyirwamu abaziganyirwamu bakagulupu akatona ka NRM era bamemba ba NRM abasinga obungi ba MP kwe basinga okutambuliza ebyobufuzi byabwe kwe basinga n'okubira campaigns zaabwe naye nga sente ze zikola emirimu egyo zivira ddala mu budget y'eggwanga Uganda ne mulyoka mubinika bannansi omusolo ne mulyoka mubinika bannansi ebintu ne birinnya nga mwe mwagala kufuna sente zibatambuliza gundi zammwe campaigns zammwe na projects zammwe. Those are political projects. Tezibangako projects za kulakulanya munnansi kubanga era mwe muzifunamu ezo project muziteekawo okuwuddisa bannansi na controllinga income yaabwe na controllinga nfuna yaabwe. Genocide twagala otusiriwaze gomu kubanyaguludde eggwanga Uganda ng'era gomu eyali mu ssaga ya NSSF gwe ne Janet Kataha Museveni mwe bantu babiri abali mu ssaga ya NSSF sente ez'abakozi mu ggwanga abakozi batuuka okulajanira sente zaabwe mu COVID-19 nga tebalinayo yadde 10 nga wazijjayo wazikozesa era gomu eyalabikira mu ssaga eyo eya NSSF naye nga sente ezo zibeera mu NSSF tujjukire nti buli Munnayuganda contributinga nti n'omuntu akola mu factory by'Abachina contributinga ku sente ze ziri mu NSSF n'omuntu akola mu office n'omuntu akola mu government n'omuntu ali mu maje n'omuntu ali mu police bonna sente zaabwe zibeera mu NSSF gwe wazijjayo n'ozeerira n'ozikozesa kati bw'ozijja mu NSSF n'ojja n'otandika oziwa bannansi nga otandika okwefuula nti bazze kusabiriza sente z'okozesa zaabwe si zizo gye n'osale so stop mustopinga ebyo by'okuwuddisa bannayuganda nti nno mulimu bakulakulanya nga kumbe mubakuumirira ddala mu bwavu n'okukontrolinga enfuna yaabwe eno message egenda eri ggwe gye n'osale. Njagala ondeetereyo embuzi ze batwala ekyankwanzi ng'esobola okuyimirira ng'omukyalo ono okuli ez'abasajja n'ez'abakazi nga kuliko embuzi esobola okuyimirira ng'omukyalo ono omwana omulaba asinga n'eddigundi n'abatulege Anita Amongi ono omwana amusinga okwatitulatinga ensonga z'eggwanga kino kye mbagamba yali dream yange bannayuganda okujja okutandika okwogera ensonga zino ensonga zikakatako mwana muwala eyo I encourage you to come out to speak. It's your constitutional right. If you know nothing about your country, that means even you don't know yourself. If you don't know your responsibility as a human being, as a Uganda, that means you don't know yourself. Muvoyo mwogere ensonga zino, muzogere. Njagala okubaza abakyala mwena batandise okuvaayo. Mutandika okuvaayo ensi bw'etuuka abaana mwe musinga okubonaabona abakyala n'abaami mwogere ensonga zino. Ogatta bamemba ba parliament aba NRM bona abakazi n'obateeka wali ono omuwala abakalakata n'abalala. Ono Sirikira Maria Munnayuganda alina omutwe ogukola. Bw'oba onoonya mukazi wakuwasa omukazi alina omutwe nga guno gw'oba owasa. Bw'oba onoonya bakazi bakubonyaabonya simanyire ati buloke nisimi bankyaba ekinga tasobola kutegeera nsonga kintuufu lwaki akukyaye kitegeeza mujja kubonaabona nnyo. Kyovula omugenzi basulira avuga nti wawasa wasenju wasanju. Essaawa zino abakazi mwe mulina okulwanira eggwanga n'okusinga ffe abasajja tufa mangu ebitutta bingi nnyo mwe musigala mu nsi mulwanire eggwanga lyammwe. Social media muzikole nga mununula eggwanga lyammwe sikulaga mabeere sikulaga bubina sikulaga beauty without blame, that is a curse. Nchiddamu beauty without blame, that is a curse upon you and you need to find out why am I beautiful but I'm blameless. Beauty without brain, that is a curse. Era kyovula nti tugamba nti bwe tuti omukazi omulungi ng'obongo tayina ebitundu by'ekyama bibonaabona nnyo n'okusinga ye ng'omuntu. Kyova olaba nti tasobola kutegeera nti nassawa y'okutuuka okuba nti nina okufumbirwa setolinge. So beauty without blame, that is a curse. Find out. Omukazi yenna omulungi omutwe guba gukola teri asobola kulaba nti oli mubi wabula ng'oyagala okutegeera nti oli mubi beera mulungi ng'obongo toyina. Nowachapala ekyo temuli eryo ddebe nkubula genda obuuze
abawala abeeyita abalungi ku kyalo n'owa chapati owa boda owa mandazi mutembeyi kubanga obwongo tolina busobola kugatta nsuga gati so ndoza mukitegedde bulungi nnyo omukazi yennanga obwongo bwe mutwe bwe bulungi bwo bino ebitundu ebisigadde byonna that is added advantage ne bw'otakozesa added advantage y'okubwongo okitegeeza that is a curse wafuna kizibu era ne messenger yagenderera abakazi mwenna goba wemanyi nti oli mulungi ng'obwongo tolina ekyo wafuna kisiraani and that is a driving school. Whoever wish to learn how to drive, he will use you because you are driving school. Yensobola kya baganda tugamba nti amapaapaali gawoomera buli alya naye anoonya okuzimba tasobola genda kutema mutwe gwa paapaali guzimbisa gyo tasobola kuwangaalawo. Nkiddemu buli muntu ayagala okulya papaya lya paapaali era ne bogenda ku breakfast mu hotel 5 star bikibi ne mutonne nyiraga musoka mu peko fruits nga bakuwa fruits ngolya naye when times come to build a house nobody can use papaya tree nowhere kubanga tesobola kuzimba nju. That's the difference between beauty and the brain. So goganje oli mulungi yes buli musajja ajja kujja kutuukiko akukozesa naye nga bw'anaatuuka okwatitula engisinga n'omubiri gwo nga omubiri tegukwatagana bwongaga eno tule kyova olagenda onoonyereze mbaga mmekeza bannalungi teziriyo kubanga obwongo tebukuweereza obwongo tebukuweereza. Omukazi yenna bwongo si figure no beauty without brain that is a curse kubanga ojja kufuuka driving school. Brain power maanyi ga bwongo so njala kugamba mwannyinaze yenna gy'oli kozesa obwongo bwo. Bino kadda byakuwunda obulungi bisigadde byonna ebeera added advantage but obwongo okitegedde bulungi nnyo nenkunnyonnyola nti epaapaali liwoomera buli ayagala okulya ne bwe kituuka mu kuzimba teriwadde ali epaapaali asobola kukwata muti gwa paapaali genda gutadde ku kiyumba ky'enkoko nowhere ajja kunoonya kalitunsi ajja kunoonya kalitunsi ajja kunoonya omugavu ajja kunoonya omuvule azimbe enju so si muti gwa paapaali kati gwatalina bwongo oli beautiful oli muti gwa paapaali buli omu ajja kukulya kuba buli mwayagala kufuna vitamini alire nga teri agenda kukosa mu kuzimba nju kuba tolina musingi tolina foundation is here. Bwe nsukka nomba nnyonoona mukama bakuume atakumira mpeera. Video wede tusinkane ku Lwokusatu saazi jja kuba 2. Video njivunaanyizibwako byenjogedde muvunaanyizibwako sivunaanyizibwa bwe bitegedde. Waliwo ategeera essaawa zino waliwo ategeera gye bujja waliwo ategeera omwezi ogujja omwaka ogujja n'atategeererako ddala so nvunaanyizibwa ku byenjogedde wabula sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu. Ompulidde bulungi nnyo mulwanire eggwanga lyammwe kulwa Katonda n'ensi yange. Video ewedde tusinkane ku Lwokusatu saa 2 mweraba.